Okay, ngatubudde ku Mijozi maina concert. Yeah. Yomutaddewo eriwo concert ate ne Juliana yatimbye olunaku lwe lumu. Mugenda saza muleka akole kubanga oli abantu bayinza omuyita legend mukazi w'amaanyi. Mugenda saza mu ba still pushing the concert. No, concert twatimba concert omwezi mulambe mabega. Netubookinga dates zino netugamba abantu nete twagamba nti olunaku olwo lwaffe tetulinako ownership. So omuntu yenna omulala asobola ovaayo n'ayagala oteekako omukolo nga labe baakoze okuteekako event endala. Naffe kye tuyinza okukola besides that tukunga bafaani baffe bakasitoma baffe abaffe abanyumirwa ebyaffe temulutumira mwana kwolwo mwongeremu okusudiya mwongere okuwaana mwongere okuteekayo ebbugumu mujje ennaku z'omwezi 19 ku Freedom City tukoleshe ennungi. Juliana temumutidde kano bano buli omu emmere in space. We have a big space, yeah. 45 million people, over 45 actually. Fetedako abantu emitwalo 3 kolo lunaku tetako abantu emitwalo 3 ne Juliana simanyi beyetaagako era tusobola ffena okujjula omwasobola ofuna yeah kituufu audience zaffe zaawukana nnyo fe eyaffe abawagizi baffe tubaawulira ddala. Abawagizi b'omupiira be bamu naye omuwagizi wa Arsenal wa Man U bw'obalaba wano oyinza obutabaawula oli bw'omulaba agamba definitely obuwagizi njawulo eri mu bawagizi ng'abantu abalala bagamba. No. Our fans are going to come to our show. Now, but Juliana, I'm very sure they will go at her show. The last time we take a concert, after the concert, waliwo okwawukana ne manager waliwo amaziga mangi nnyo tetwafunamu bingi byasalibwa ebigambo uno mweteeseteese mutya mu ngabana ekyasinga oleeta obuzibu abantu ne bakaaba ne bagamba ye obwana bwaffe ennaku ebuyinze bukyali buto bagamba afiiriddwa tasula ku malaalo ekituufu kyo byabaawo last time era concert nereeta obuzibu twawukana ne formal management yaffe n'ebiringa ebyo naye tubasuubiza this time round being it yali first concert yaffe twagezezaako okutereeza ebyetaagisa ate tukola ne balunywa promotions mu test wa event eno tugenza oyingira mu concert ng'oledi twawandisa dde ebintu bye tulina okukola neera nga amaze okukola party naffe tulina okukola party yaffe. I mean this time round kiri a bit more professional because luli twalinga ffe bayimbi ate nga ffe batesitesi mu under events naye kati kyanjawulo twakolaboratiza ne promotion mwekyo kiri ekyaliwo kyatuyigiriza ku lw'engeri gye tusobola okikola okutereezaamu byonna kitegeeza twayiga ku muguli omulundi ensobi zaffe ze twakola this time around tuzitereezezza tetusoobera kuddamu. Naye ate n'ekirala abantu bajje bawagizi baffe tubayimbire kwaffe abawagizi baffe bagira music naye lulire mugamba nti batuba twabayimbire kati abawagizi mujje luli temwafunako yadde ekikumi nebo twabayimbira mwafunyeeko nga twabayimbira abafaani baffe abawagizi mujje muwagire nga bwe twasabye oluno mwafunyeeko kasente nkola tosobola kukola bizinensi n'ogiddamu nga tolina kyofunako embeera eyo eri twagala muddemuka Chicken wa Mr. Lee. Make the record story. Tell me to sing about Martino Jim relationship with Dan and Nabatans. How true is that? It's not true. Okay. Because mwateekawo ko n'emikolo ne gitambula ennaku ne zituuka temwaddamu tubulya lwaki tezaaliwo. But on the other hand Diana Nabatanzi si mukazi mubi bannange ne muyina engeri gye mukifuulamu nti singa aba afunye omuntu gwabeera naye kiba kibi obanze nange siri musajja mubi nti mba nfunye omuntu naye mwe nga bannamawulire bwe naaba ntuuse nga bwe mbayise ku lwa concert n'emisinde gino ebyange tebiri private because ni mwembi wansi nja kubayita wano mbagambe ng'ennaku z'omwezi bweziti tugenda kukola weti omukyala bwati tugenda kukola weti temuddamu kusala bigambo byalinakuwa temumanyali waffe nnyo fena kyali waffe
Side endala abasajja aba B2C muli abayimbi abavuka batabanyirira obulungi. Banange tunalawo ku bakyala bamwe. Godayana tukujjeyo sudde side. Bakyala baffe gye bali tujja bagamba nti tuse tubateeke mu bantu. Naye gye bali eyo tebalina buzibu. Kati obuzibu bwe buva obuzibu bwe bunaava ate tubulyoke tumuleete wano. Ate tulabe Lupi naye ng'ali awantu. Bobirasi asinakuvaako bagamba gwe ne Wizo mwenkanya abaana. Kweli. Okuzaala si kibi. Okuzaala si kibi tekirina buzibu. Neera wenange wenaba nzadde akaana kange nja kukaleeta wano abalage. Bayire nga tumaliriza mutubulire ku lyesho ye UK. Lwaki temwagenda ate tuzemuza show ya UK nga tuli ku Freedom City. Eri abasigala mu looko. Motovu. Freedom City tugere ku sente okuyingira natulagiva ku sente meko okuyingira. Okuyingira kwa Freedom City mutwalo VIP mutwalo 3 emeza ya kakadde. Kati UK tuli bayimbi ngabe mutukozeko interview basatu temukoze ko omomo kitegeza tuyimbira wamu ng'ekibiina naye twatuka ku towards the dates za concert nga passport y'omukufe tennadda ne kati tennaba kudda akikyale nga waliwo bbiri ne tutasobola kulinnya nyonyi genda kuyimba babiri ngeri gye tutayimbangako babiri engeri gye twasalawo yimbira abantu baffe basatu tetwasobola kutambula ensonga eyo tewali nsonga ndala. Amina toyanziza nnyo bannange. Tubalamusiza nnyo bannaffe mwenna abatulaba ffe batuyita ba B2C Soldiers aka Kampala Boys ngera tuli basanyufu nnyo okubaana e Bulange nga tuzze okuwagira Ssaabasajja Kabaka ku mulanga gw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya nga tugenda kudduka mu misinde era nga tuguzeeyo emijoozi oba ebyokuddukiramu ebyabawagizi baffe kits 40 nga tuzze ku mulanga gw'okuwa omanyi obulwadde bwa Mukenenya leero lulwenkya lwange ekiri atabaala tekiri nesigaddewa ewaka so ffenna tuli wamu mulanga guno kuddukirira abantu. Tugenda kubeerawo tuli babyamizannyo naddala abasajja bano benkutteko babyamizannyo tugenda kubyetabamu nnyo ddala tugenda byetabamu ate n'engeri gye kiri nti omulanga gw'obulwadde twetagira ddala ogwetabamu okumanyisa abavubuka bannaffe eyo nti ate tusobola okuyiga tusobola okubaako bye tukyusa twekwatira wamu ffe tusinga obungi so ate ffe tusinga obeera tageti y'obulwadde obwo engeri gye tuli abangi so tubyetanire tubyetabemu nnyo tuyige tumanye tusobole obanga tusobola obulwanisa. Abayimbi ffe tuli mu spotlight tuli bangu nnyo okwogerwako nti tuna bammami ne bangi mulina bammami ne baddadi mulina abayitirivu naye how are we going to fight it kyotegeza waliwo engeri yanjawulo nnyo engeri ez'enjawulo nnyingi ez'okwekuuma obulwadde naye kitujjayo ffe ng'abayimbi okwogera ku bintu nga bino oba obulwadde kumanyisa abo abatamanyi ngeri ndala gye bayinza kwekuumamu waliwo obupiira waliwo abstaining waliwo okwekebeza n'ebintu ebirala ebiringa ebyo naye bwe weekuumira eyo mu zooni oyinza obutabimanya naye bwe weetaba mu bavubuka banno ku bye baba boogera ofuna ideas ne messages ez'enjawulo okuva mu bo osobole naawe olwanyisa obulwadde obwo differently n'okulwanyisa ekisosola abantu bajje bayita stigma ffenna we can still live tukyasobola okubeerawo ababulina n'abatabulina nga tubeera mu society emu ng'ate ffenna tukola emirimu gyegimu. guno omulanga we guba guzzewe tiguba guli ku buli muntu kumujjukiza kyo buno obulwadde bukyaliyo abantu abamu oluusi bagenda ne beerabira ng'erawo n'agamba nti kankujjukize omuntu wobeerawo ne bakujjukiza omakinga sure at least kokomawo omutima gwo ogubuulirira ne gukomawo n'ogamba no sijja kukola kino kikyamu n'osigala ng'okola ekintu ekituufu so abavubuka mwenna mujje mwetabe mu guno tudduke ate buli wodduka tekikoma oba mulamu fit oba fit omusaayi gutambula bulungi buli kimu nga